bwe bagenda ffe ne batuyita nga abakulembeze okugenda okuwuliriza ensonga zaabwe. bo bagenda nga baki Anti simanyi naye ndowooza bagenda nga akabondo ka pressure group. So kati ffe nga abakulembeze ba UMA ne batuyita ffe nga bali ku ntikko okuwuliriza views zaabwe. Yeah. what aspire Era gulu bwe twagendayo ndowooza bababulira ekituufu nti bannaye muyinza okukola bye mukola naye nga mwenna tubaagala mu UMA. UMA is the best way to go. Nti buli muyimbi wa Uganda alina kubeera mu UMA because UMA is the Uganda Musicians Association, kyekitongole ekitwala bonna abayimbi mu Uganda. bita superstar not a superstar Kuba kyo tekisosolamu oba muto oba mukulu kasita oba ng'oli muyimbi ye qualification yokka. Yeah. yes kati ne mumaliza nga ekibiina ky'aba superstars nekisanguddewo. Sijja kugamba nti kukisangula kuba nze nja kukugamba n'amazima nti sijja kugamba nti kibiina. It's just a small pressure group eyali ezzeewo. ogamba nti eyali ezzeewo kyega tekyaliwo. Yes, definitely, because if they tell you nti olina kubeera mu UMA, so what do you understand? No, it's the reality. Ago ge mazima. Simbu oba byaki, but that's the reality because UMA ebaddewo ebbanga. UMA erina structures kitegeera. UMA nti yeri direct ku muyimbi wa Uganda kitegeera. So kati gwe ssaawa eno bw'ojja n'otandikawo gamba something, yes, igamba isitu musobola okwegatta nga ka pressure group naye nga bw'oba oyagala ekituufu bw'oba olina kubeera mu UMA if you want to be recognized. Yeah. lwaki omuntu yandingambye nti no Kamili twamwanguye okusika abayimbi betwanise nga aba superstars ate mwe kibadde kibalemedde ebbanga? Abantu abasinga twazudde twatuuse eggulu nti basaana kuba just sensitized. Abamu basaana kuyigirizibwa nakusomesebwa kitegeera. Abantu abamu bakola ebintu bingi butamanya oba nga beekuumira mabega w'obutamanya oba mabega w'amateeka naye ng'ate bw'omunnyonnyola bantu ng'aba asobola okukitegeera. So UMA omuntu yakugamba nti yetwala abayimbi mu ggwanga essaawa eno gwe bw'otandikawo something oba oli mabega era buli muntu kye bamugambye nti UMA kati etambula ne gavumenti ate etambula ne gavumenti bintu ebyenjawulo kitegeera. So essaawa eno omuyimbi eba eyagala emusange mu UMA ate ng'omugamba nti ate nabali oba oleetawo disruption era gwe baba bajja kutunulira either late oba not to consider you ate nga tobanenya okitegeera because UMA ono omwana bamulese bamukuzizza okitegedde ate amutuuza ndibadde nga bamudirectinga ate gwe diverting. So oba tugambe nti no the disunity amongst artists mwengamwe nti mukyaganya okukwatagana mubeera omuntu omu kyekireeta nti like mulina different associations. Nti si butakwatagana kuba UMA kyeze erwanako ebbanga lyonna kyova olaba nti UMA esobodde okugestalinga abayimbi mu ggwanga lyonna kitegeera byonna byonna nga tunoonya okwegatta n'okubeera obumu kitegeera. So si nti butegatta weewaawo nti bibulamu ebyo okitegeera ate buli muntu w'amaanyi era abeerawo n'abantu era abamulwanyisa mu ngeri emu oba endala. And another thing, you can't satisfy everyone. Tosobola kuba nti muntu ali satisfied era wabeerawo obumulumulo obubeeramu tebubulamu ku muntu yenna nga w'amaanyi. So UMA y'amaanyi ebyo oba olina okusuubira. Yes, these days gwe treasurer wa UMA ate where there is treasurer there is we speaking money waliwo akasente akavudde eggulu. Take us through this money. Akasente akavudde eggulu ebimu ebisinga biboozibozi kuba ffe communication zaffe nga UMA zibeera official. So mulinde tujja kukola press conference tujja ku communicating officially biki byabadde eggulu.